tulinawo assets, liabilities. Liabilities bye bintu ebitutwalako ssente. Assets bye bintu ebireeta ssente. So abagezigezi bo bwe bakola income evaayo nejegulayo asset, agisavinga n'agulayo asset. Tugambe oyinza gulayo asset ki? Tugambe oyinza ogulayo land. Bwagula land oba ayinza okusavinga, bwagulayo akamotoka yagula ka Uber nenga ya Uber. Kati bino byaguze ne bimuleetera ssente, ne bireeta income endala. Income eno gy'abeera afunye nina engeri gye njagala okukikulagamu nti bw'agula ettaka ne bireeta income, olaba nti nno tiketi ye essente ezimu azisobola ozisipendinga wano naye endala ne zijja wano mu income. Olaba nti nno bw'oba olina income 1 n'ogula kino ne kireeta income 2, ebanga 2-way ticket, nti zazze ne zisooka kugula kintu ne zireeta ssente endala ne zikomawo. Bwe zikomawo ne ziryoka zigula ka, ne ziryoka zigula tugambe holiday. Liabilities, ebintu byonna ebitutwalako ssente. Mwana akantu bw'ona okayiga ogenda ba muzibu. Kitegeeza nti you force your income, you force a portion of your income to first go into assets. A portion of your income. Asobola n'okugulayo 65-inch TV. Kyova olaba nti omugagga agula 65-inch TV naye n'asigala ng'akyaliwo, naye ate gwe lw'ogiguze n'ekufuukira ekizibu.